Ssentebe wa district y'Emitoma Benon Karyija abuze kate agajambulwa abatuuze olw'okuyisa ekiteeso ky'okuzimba ekizimbe okunaatuula kooti mu kyalo ky'e Rwenkuru mu ggombolola y'e Katenga, ekintu kye batakkiriziganya nakyo. Abatuuze okutabukira ssentebe waabwe bawadde ensonga nti district erina ettaka erimala mu kibuga wakati nga n'olwekyo tebalaba nsonga lwaki kooti ezimbibwa mu kabuga k'e Rwenkuru akeesudde kilomita 12 okuva mu tawuni y'Emitoma. Twenda kooti bagireta omwanya gw'okwombeka kooti guruho bareka kutuzanira bwongo tukamurona ngo tukikirira bahereza bugumeyi twenda kyombekereho abwako kugiye akajugarira bushenyi agereka Emitoma twatuje district headquarters zitu tuzenda district ya Emitoma offices guma muzo kwenda saroki kulyaba bagigira kolozona yanya mirembe mu kavuvuŋŋano kano emmotoka ya ssentebe yawonye okuwononebwa ab'ekalakasi ababadde bataamya obugo bwe bazinzeeko ekitebe kya disitulikiti. Wano poliisi ng'ekulembeddwamu omuduumizi w'epoliisi y'Emitoma Henry Mugarra we yataasiriza olw'embeera nedda mu nteeko. Mubaka we Ruhinda Donozio Kahonda olunwa lusonze mu minisita avunaanyizibwa ku by'amateeka General Kahindo Tafire gwe baludde nga tebalima kambugu nti yeesuuliddeyo gwa naggamba okutereeza ensonga zino. Petitioned to the Minister of Justice and Constitutional Affairs, and it is since then up to today that their petition has never been responded to. It was one of the facilitating factors that caused today's demonstration, because you see, once they put their grievances and they are not attended to, then I think that's what sparked off. Omubaka wa gavumenti Emitoma gumisiriza asuubiza abatuuze okutunula mu nsonga zaabwe era n'alagira nti ofiisi ya ssentebe esigale nga nzigale okutuusa olukiiko lwa disitulikiti bwe lunaddamu okwekenneenya ensonga zino. They are saying why now take back services from Mitoma again to Bushenyi, to the border with Bushenyi. That's the purpose of the demonstration, and they want council to rescind or to change, to revert from the decision they had made last time to now a new decision. They wanted the chairman to address them, the chairman of the district, he has not. They wanted an emergency council, it has not taken place, and that's now what has agitated all this, that people have impounded the chairman's car, which is now parked at police, and have demanded that his office also be closed until council revisits that decision of transferring the courts from Mitoma district to Rukuko. Stephen Tugargayo, Kingdom TV, Amalindirire. This is Kingdom TV.